Okay, mbaniriza ku Fake Shots, subscribing, liking, commenting. Nyongera bajjukiriza nti munnange tubeera mu program omugole wa leero naye nga bwe nabagamba nti tubeera n'akanyomero akakwatagana ku maka ensonga ezinyigiriza amaka abasanyuse n'abatasanyuse byonna tubireeta wano ku Fake Shots. Nze Julie Potential, nyongera okugamba nti munnange subscribing ku channel eno ate okone mu kadaawo nti buli video gye nnaba nkuteerayo gw'ojja okusooka okubeera ng'ofuna notification okulaba ng'ogifuna ate ogirabe butereevu. Olunaku olwaleero nkyaliddeko president wa UTEA oba yawummula oba yeye president wa UTEA akwasaganya abasuubuzi mu Kampala ne Uganda yonna. Mwami ono ddoboozi nnyo eri abasuubuzi era nsuubira akoze kinene nnyo, akoze omulimu gw'amaanyi nnyo, impact gy'alina nnene ne legacy gy'ateekawo oba gy'amaakinga weeri. Mbasuubiza nti nga sinagenda wala nyongera bajjukiza nti munnanga abatuteekamu ssente be ba Shiham Bridal Collections basange wali ku Jemba Plaza shop number K34 banoonyeeko at any outfit kasita gubeera nga mukolo oyagala outfit ya mukolo yonna yonna ogenda kubanga ofuna ba Shiham Bridal Collections banoonyeeko ennamba zaabwe ziyitawaawo ate obakubireko. Tulina ba Margarita Juice and Coffee balungi nnyo ate kati being nti tuli mu kisiibo tuli Ramadan beeyune bakubire ng'obudde bukyali bakola deliveries any type of juice ate nga ne coffee bakakuleetera wonna w'osangibwa. Ngenda kubanga nyaniriza omugenyi wange ate oluvannyuma tugende maaso. Ensonga etuleese olunaku olwaleero twagala kwogera ku mwana ono eyafa ku Seta High essomero erya honorable oba minister Chrysostom Muyingo. Omwana oyo bamuyita Elishama Sesars era nga munnange yatuva ku maaso. RIP Elishama nkugamba nti munnange otusooseeyo busoosi naye nga ffenna lyekkubo era ffenna tujja tugenda kuba nga tutemaatema ensonga zino. Okusinziira ku famire beemulugunya era bagamba nti bo omwana waabwe kye batembeeta ku social media nti yafa yeetuze yafa lwa pocket money yamummibwa yafa ng'ali mu depression bagamba that is fake news era nga tuzze tumanye ekituufu kiki ekigenda mu maaso bo bennyini baakisanga batya era bali ku ki. Nkwanirizaako nnyo president. Nange mbaaniriza okujja ate okutunoonyaako n'okumanyisa eggwanga lyonna. Amanya n'eddoboozi Ntale Edward era ssentebe w'ekibiina ky'abasuubuzi ekya UTEA eyo yeeyitibwa United Arcaders Traders Entrepreneurs Association Uganda. Ekibiina ekikwasaganya n'okuyamba omuntu yenna yeetandikiddewo omulimu gwe naddala gwali eyo okuviira ddala wansi ne bw'oba otunda nnyaanya mpaka wooli oba olimwe ne tugattako n'abantu bonna abo abakolera mu bizimbe naye waliyo ebizibu eby'enjawulo naye omulamwa gwonna nti gutunuulidde muntu atandiseewo omulimu era kyova olaba nti sisirika ku mbeera yonna enyigiriza omuntu alabika nti obulamu bwe yandibwagadde obukyusa kubanga bw'oba entrepreneur oba onoonya bulamu obulungi ku kyotandiseewo naye olwayo kyanjawulomu nti sizze kwogera ku kya bizinensi nawadde era byekuusaako so embeera yeeyo mbaaniriza era mbalamusizza. Mwami Ntale twagala okumanya gwe ng'owa famire ensonga zino tuze tuzigoberera Sesaazi engeri gye yafa abamu ku ffe tuli comfortable eyo tugamba omwana yekola ki yetta era nga kye tubadde tumanya abasinga n'okusinziira ku tuzze tulaba ffe nga bannamawulire tuzze tulaba nti bwe tulondodde ensonga kiraga nti abafamire by'omwana beemulugunya ku nfa ye. Kiri kiti ekintu kino? Embeera si ya bumativu n'akamu era saagala nkugambe nti tuli bamativu olw'embeera nti ensonga ze ŋŋenda okuwa gwandaba oli wa ddembe okumpa amagezi okunnyongerako ku kyemmanyi oba okuŋŋamba nti kireke okuwabula okumpabula oba okunnyambako okutuusa eddoboozi lino
kubanga saagala nkyogererwa Elishama. Elishama abadde mwana omwegayirizi, omwana atya Katonda, omwana ayagala nnyo abantu abalala okubeera mu bulamu obulungi. Buli lw'osheyalinga vidiyo eno n'etuuka ku muntu oyo gwe tuwulira nti kyandikakaseeko oba okaseeko kyamaanyi, ate n'okuba nti kyoyogerako kyonna kitwongerako kyamaanyi, kubanga nkakasa ku nsonga zino ngenda kuba ebibuuzo ebisinga biddayo ewa Honorable Minister Kizito John Muyingo, Director wa SETA Campuses. Wano wakati ndowooza ndabawo negligence. Ng'omukulembeze, ng'omuzadde, nga concerned citizen, ate ng'omuntu ayagala osevinga abaana baffe abasigadde mu bulamu bw'ensi. Ebigambo byange bwe bigenda okutambulira. Ensonga zino teziri political, ensonga zino teziri economical, ensonga zino ziri social. Ku buli muntu awulira nti kimukwatako, naddala omuzadde. Ennaku z'omwezi zaali 21 wakati w'essaawa incident zino zonna zijja okubeerawo nga ziri wakati w'essaawa 9 mpaka ku ssaawa 11 n'eddakiika 4. Byonna ebintu bino we byatambulira mu sitoola eno. Essimu yava ku ssomero ng'ekubiddwa mukyala Namulondo headmistress, n'akubira mwannyinaze. Omwana ono ndi anko we ate abadde ng'ali attached nnyo ku ffenna ba anko n'abafamire, kubanga tukolera mu kitundu kyekimu mu bizimbe biriraanyiganye, nti ne bw'abadde awummula abadde atuukirako mangu, ate nga ne famire holidays zitugatta, mwana n'awummulirako ewaffe, abadde mwana waffe ddala. Waliwo okubeera n'abaana nti babeera gundi eri, mpulira bawulire, ono mbadde siwulira muwulire, wabula mbadde mufiiringa buli budde. Ne kati buli lwe mpulira nga ekigambo kijja nti taliiwo, mpulira ekizibu nga kyamaanyi. Era bwe ndaba nga banne bwe banadda ku ssomero, embeera ekomawo, neebuuzaamu maama we, taata we, baganda be nga bakomyewo, ekibuuzo kati ayinza obutakifiiringa. Mu lumu mwabadde asula n'alaba nga baganda be bonna baweddeyo, naye nga waliwo omulenzi abadde empagiruwaga mu famire, nga ye mwana waabwe omukulu, nga takomyewo. Bwe bajja okifiiringa. Sorry. Kwegamba obugumu bubeerawo, naye n'ekirala kintu okubaawo ne kijja nti famire yaabo beetuga nga kya bulimba. Famire y'abantu abo kwegamba mutandika ssaawa eno abazadde tebeetegeera, ng'ogyeko abo abaana naye n'abalinayo abaana bawulira encukwe muli. So bwe nfiiringamu obulamu bw'abali nga nange nina abaana, nali nfiiriddwako omwana nga muto, kugamba mpulira obulumi buli bukomawo. Kati ate ne ndaba nga waliwo abazannyira mu nsonga eno, bajajinga buli budde. Ekintu ekisindikibwa ku media, ku social media kisindikibwa kyongera kulumya bazadde, naye nga kiri intentionally, kubanga kati nzija mu sitoola eno basaagala givaako nga bwe yatandika nti essaawa ez'ekiro mu matumbi, imagine ng'oli muzadde bakkubidde. Oli n'agamba, mukyala Namulondo yamugamba, tufunye obuzibu ku ssomero. Mama Shani n'abuuza buzibu ki? Nti omwana afunye obuzibu.
nti nnyabo bweŋŋambe nti omwana afudde mu matumbi ago. Imagine omukazi essimu yakanyuga nkanyuge, taata Shaani n'azuukuka n'amubuuza maama Shaani kiki, nti sitaani anzibyeko omwana wange. Musajja n'ayekuŋŋaanya naye nga tabikkiriza, n'akuba essimu n'abuuza nnyabo buzibu ki, nti Elishama Sesaazi afudde. Zino ndowooza ebadde wiiki yakusatu ng'omwana agenze ku ssomero. Omutima n'obulamu bwonna bwasannyalala nga taata takyayina kyayongerako. Maama akaaba akankana, naye ne beegumya ne bayita driver, ne Kizito jangu osimbula emmotoka, ne bayingira emmotoka. Mu kiro ekyo ne bayingira emmotoka, n'amugamba omwana afudde, nti afudde, nti afudde ki, ti omwana basanze yeetuze.